tuliza wetubadde mbadde nkulaga nti Jalisco Cartel yafunamu nnyo Sinaloa bwenafuwa. Kiki ekisinga okunafuya Sinaloa? Ekisooka okukwata El Chapo Guzman ne bamujja ne Mexico ne bamutwala mu America. Kakati baba bakyali ku ebyo ate n'abamu ku baana ekyokulabirako Joaquim Guzman Lopez ye yeewaayo na bwewe eri Abamerika. Bw'amala ate okwewaayo ate n'ayamba Abamerika okukwata Ismail Zambada eyakazibwako erya El Mayo. Jukira nga tumwogerako akatego ke baamutega nti bamutwala ku bizinensi, kumbe bamutwala mu mannyo g'Abamerika bamuyole bamutwale mu Amerika bamuvunaanire eyo. So kakati Zambada yali w'amaanyi nnyo mu Sinaloa nga wojja El Chapo. In fact abawandiisi abamu bagamba Zambada gwe gwali omutima gwa Sinaloa ng'oli kyekifaananyi ye face El Chapo. Kati bonna obajjeewo abaana abakulu abadde mu bizinensi bavuddewo. Kakati kino kyateekawo omuwaatwa El Mencho gwakozesezza obulungi ennyo. Ampuliriza nkunnyonnyodde nti ng'obulumbaganyi buno bukoleddwa bwakakolebwa ku Sande era nekikakasibwa nti El Mencho afudde. Pulezidenti wa Mexico Claudia yeewaanye nnyo era n'atendereza ab'ebyokwerinda olw'ebikwekweto bino bye baakoze. Era kyategeerekese nti abasirikale ba Mexico mu kukola ebikwekweto bino beeyambisizza amawulire ag'obukessi ag'Abamerika. So kakati eyo ntandikwa ya mukyalo ono okukwatagana ne Trump okkakkanya omutima gwe okugjawo kiri Trump kyayagala kyenjogeddeko. Trump aga nti bw'oba olemeddwa kuba akibateekako nti eno ensalo nyweza ewalala naye ku nsalo yange ne Mexico n'eya Canada abayagawo bayisize enjaga. Kati mulina okundaga nti mulina kyemukola. So kati kano kabonero kankukulala akalaga nti Amerika ekikwekweto kino yakibaddemu bulungi era kisobola okuyambako omukyalo ono Claudia mu kuteesa okulala kwalimu ne Donald John Trump ku ngeri gye bayinza okumalawo okusika omuguwa, kubanga bukyanga Trump ajja ye ne Mexico ne Canada bali mu kusika muguwa ku nsonga ezo ez'emisolo yazze ateekawo naye ng'ezimu ku nsonga zasinga okwesibako zanjaga. Ekigambo Ssaabayaga kiyinza okugwa enjuyi bbiri. Okusinziira ku mboozi ye muntu asuula enjaga emboozi gya El Mencho nga business. Kyokka ati tuyinza okugamba nti n'omuntu akozesa ennyo enjaga naye tuyinza omuyita Ssaabayaga okusinziira ku bikolwa ebyeyoleka abantu bano bye bakola. Wano tukiteekewa? Ndowooza oyinza okukiteeka mu byombi kubanga eddaala kwe bakolera omulimu guno lya kika kya waggulu nnyo era liri sophisticated. Bw'oyongera okwetegereza n'okusoma ku El Mencho atuuse yatuuka n'okuleeta abakugu okuva mu ggwanga erya Russia okumuyambako okuzimba n'okukola ebyokulwanyisa bye yeeyambisa mu bizinensi yeeno. Nti singa baba basanze nga ab'ebyokwerinda basudde emisanvu basobola okulwana nabo obutereevu. So sijaga nti ebikolwa ng'ekyo kye twogeddeko n'asala omutwe gw'embizi n'agufumita nti enjaga yemukozesa ekyo. N'omuntu atanywedde enjaga naye nga mumalirivu ng'alina n'obubaka bw'ayagala okusindika asobola okubukola. Kubanga emabegako eyo twalaba mu ntalo za Sinaloa kati eyo omu bwe yasalako omutwe gw'omwana wa munne n'agumuweereza. So naye ate bw'osoma ne ku mboozi endala otegeera nti n'enjaga mweri mu kugikozesa. Waliwo emboozi enyumizibwa ennyo mu Mexico ku El Mencho nti olumu ku ntalo ez'amaanyi zaalwanye mu bibiina by'abayaga n'abayaga mbu waliwo lwe baaliko mu lukiiko omu n'ayiira munne amazzi mu bugenderevu ne kivaako olutalo olw'amaanyi n'okuttiŋŋana okw'amaanyi. Kati olaba ng'ekikolwa ekyekiko ekyo
omuntu nga talina kyatadde ku mutwe kyekintu ekyangu kyosobola okumira n'okyenenya ate nga akikoze be bantu b'otambula nabo b'owangaala nabo so ekintu ekyo ojja kukiteeka ku mitendera ebiri nti basaabayaga nga bo abali mu bizinesi naye ebikolwa byabwe bikuwa obubonero bw'okungulu nti nabo bennyini baclients kubanga bakola ebintu ebitali bya bulijjo obumalirivu bwe balina ekisooka nabwe si bwa bulijjo emabega era bwe twali twogera ku El Chapo Guzman lumu kalidinaali e Mexico bamutira ne ku kisaawe ekyennyonyi naye nga ekimusizza bo ebibiina bibiri byali birwana El Chapo yali alwana n'ekibiina ekirala kati ne basisinkana ku kisaawe ekyennyonyi kati bali mu kwanukula balowooza omulabe waabwe yali mu motoka eyali weerabisa obulungi kumbe bakisomye bubi kalidinaali yali azze ku kisaawe ali mu ngendo ze n'afiira mu bulumbaganyo obw'ekika ekyo so obumalirivu si bwa bulijjo naye ate tulina n'okukkiriza nti n'obugezi enkola gye bakolamu ebintu bino ekyamazima toyinza kubayita ba bulijjo nti enkola gye bakolamu elumencu Drug Enforcement Agency ey'Amerika yo kennyini egamba nti mu Amerika amasaza 50 yonna ayinayo ba agents abadde atambulizaayo business omuntu oyo tabeera wa bulijjo bw'olaba network bakolagana nabo n'engeri gyakolamu emirimu n'engeri gyazimbye ekibinja kye mu bbanga ettono okukituusa ku ddala kwe kibadde nti kati Amerika ebadde gamba nti Sinaloa ne Jalisco bonna bateeka ku ddaala lyerimu oyina okukkiriza nti si bantu ba bulijjo nti balina ekitone oba oli awinza okugamba bakikoze basala okukikozesa bubi singa basala okukikozesa mu mbeera ndala oba oli awo bandigasizza Mexico omuntu atali wa bulijjo omuntu ow'omutawaana nga ebimenju batuuse batya okumutta abazungu balina enjogera nti even the smartest cat's 9 lives eventually run out ne kapa eri gye bagereesa eyina obulamu obungi ng'ogikuba neetafa n'ogikuba neetafa ekiseera kituuka negenda so tulina okukkiriza ennaku z'omubbi zibaana ndowooza kyekyangu yenze bwonula ekyangu tukkirize nti ekiseera kye kyabadde kituuse kubanga tukirabyeko mu byennyinnyonnyodde nti mukaweefuba ow'okumuwenja lumu yakuba n'ennyonyi y'amagye n'agiteeka ku ttaka abadde akwata n'essimu nga simu kwekweka n'akubira abaduumizi ba poliisi n'agamba mmwe bw'otanvaako n'embwazo mwena nja kubasaanyaawo naye n'awunzika ngattiddwa mu ngeri efaanana bw'eti oyinza okukkiriza nti ennaku ziziti zoyogedde kaana zaabadde zivuweddeyo ekyamazima ab'ebyokwerinda aba Mexico saako n'Abamerika mu kitongole kyabwe ekya DEA babadde bamuwenjereza okumala ebbanga era atwala ebyokwerinda mu ggwanga lya Mexico Ricardo Trevilla yategeezeza nti amawulire agabatuusizza ku musajja ono baagafunye 2 omwezi guno ogwokubiri ne bategeera omu ku basajja baabo ku lusegere wawaali omu ku basajja baabo ku lusegere ne bamuzuula nti yoono ng'ennaku z'omwezi 20 kati ne bamanya nti ono gwe tulina okulinnya akagere oba alina ababbanga ki oba alina ababbanga ki ajja kututuusa ku oli so mukwano gwo bamanyi nti obeera naye mpinga asobola okukuviirako okumanya w'obeera era abaagoberera emboozi y'okukwata n'okutemula Osama bin Laden era kumpi nayo yali yeefaananyirizaako bweti nti Abamerika baasooka ne bagwa mu buufu bw'omu ku basajja baabo ku lusegere nga bamulaba yeetooloola ensi yonna ayita ku bisaawe eby'enjawulo naye ng'alina amannya mangi ne passport simpitirivu naye yakibabuulira yali omu ku be baatulugunye Guantanamo Bay abamu ku bantu ba Al Qaeda baakwata bali mu Guantanamo Bay
yabagamba nti bwe muzuula omuntu bw'ati ne bw'ati mugoberere entambula ze tasobola kumalako mwaka nga tatuuseeko wali Osama bin Laden. Era Abamerika mu kulinnya akagere musajja ne bamugwako ne bamwetegereza naye nga ebifo gy'amalira tebalabawo mbeera eraga nti Bin Laden ali awo okutuusa ku nkomerero bwe bamulaba ng'ayingira eggwanga erya Pakistan n'agenda mu Abbottabad ayingira ekikomera naye ng'ekikomera we kisangibwa kifo ky'abagagga naye tekuli layini y'amasannyalaze tekuli layini ya simu. Ekitegeeza nti awo waayingidde wateeka okuba nga waliwo omuntu nga si wa bulijjo. Ne beetegereza embeera ye yamala n'ava nawo naye ku bifo byonna bye baali batunuulidde ekyo ne bakiraba nga kifo kya njawulo ne batandika okukiriimisa. Era mu kukiriimisa lumu kwe kutegeka n'okugema abaana okwekimpatiira kati nga baagala bakakasize ddala mu kugema okwo kw'ekikungo kwe baali bategese nga baagala bwe bajja bateeka kugema kwa kitundu kyonna ne bakwatagana gavumenti ya Pakistan naye nga ne gavumenti ya Pakistan temanyi kigendererwa kya Amerika baze ffe tubawadde obuwagizi twagala kugema muyina ekizibu kino. Kati abagema ne bajja ku geeti eno ne balemerako nga baagala okuyingira abali munda ne bagaana. Kiringa bw'oyinza okuba nga oyina obulwadde bw'oyagala okugema naye nga abaavu be batabusobola kwegemesa bulwadde obwo era kiba kyo batereddewo enkola y'ekikungo. Naye gwe ate noyagala olemereko ogende mu kifo eky'abagagga ogenze Kololo Abbottabad tali wala na kitebe ky'amagye ga Pakistan so kifo ky'abakungu naye bano gye baagala okugezeseza okugema okw'obwereere. Abali munda ne bateekawo nakakongo nti temujja ko bali eno nteekateeka ya gavumenti teriiko kweyagalira ko bali tetwagala. Kati akazitoke baateekawo kongera okulaga bano nti abantu abali muno baleka si baaki si ba bulijjo naye nga kyebali basinga okwagala kugendamu befuula abagema bafune zisampo ku baana abali munda balabo basobola zigattagatta zibatuuse ku Bin Laden. So ku nkomerero era okakkana nga bakoze obulumbaganyi kubanga ekyo kyayongera obbalaga tekyabawa mawulire gali 10 ku 10 nti mwali naye kyayongera okulinnyisa levo y'amawulire gaabwe ag'ekikesi. Era okakkana nga bakoze obulumbaganyi Osama Bin Laden ne bamuttirayo. Kati okufaanaganako ne El Mencho Abamerika bo baategedde musajja we wawaali ng'ennaku z'omwezi 2 era amawulire gano ne bagagabana ne gavumenti ya Mexico. Era ne gavumenti ya Mexico yategeeza mu press conference nti ye nga 2 bwe tuzuula musajja we wawaali kati ne batandika omulinnya akagere ate naye n'abanguyiriza emirimu. Ku lunaku olwazzeeko bagenze okumulaba ng'alina omukyala oluvannyuma ekyategerekese nti oyo abadde omu ku baganzi ba El Mencho gwe yajje mu kifo ekimu amutwale mu kifo Tapalpa yesudde mayiro nga 8 okuva eGuadalajara mu bukiikaddyo amujja eno amutwalire. Kati wano wonna babalinnya kagere tebaagala na kubalaga nti babalondoola baagala kulaba wa gye bagenda okumalira. Era kigamba nti omukyalo ono abadde muganzi w'okumala ebbanga kati kino kyayongedde okuggumiza bano abalondoola nti ono musajja wa El Mencho asisinkanye n'omukyalo ono kati kirabika mission ya kumutwalira oli era bwe kyabadde. Ab'ebyokwerinda era baabalondodde ne balaba ng'omukyala bamutuusizza enkeera nga 21 omukyalo ono oluvannyuma avaayo nga tebanatuuka ku lunaku lwa Sande ku lw'omukaaga yabeerayo olunaku lumu oluvannyuma n'avaayo naye mu kuvaayo El Mencho yasigalayo. Kati awo ne bagattagatta ne bategeera nti tumaze okutegeera ekifo El Mencho waali era kwe kusalawo ku Sande nga bukya okulumba era ekikwekweto kyalimu ennyonyi 6 ez'omubbanga
kyabaddemu n'ebibinja ebyenjawulo ebyokutaka omuli ne special forces ne batandika okutambula nga boolekera ekifo kino we yabadde yeekukumye. Bali olwategedde nti balumbiddwa ne baanukula na byasi, tebaalinze bano bo be baayanukudde ne byasi okulwanagana awo kwatandikidde. Naye nga mu kulwana kwonna bafuba okulaba nti batangira mukama waabwe yasobola okwemulula kye bayita okuwakafu. Eno balwana ng'eri omukulu ali mu kwemulula, naye nga nabali tebamugjaako maaso abalumbye kuba ekyo nakyo ndoza abadde bakisuubira. Kati era mu kavuvuŋŋano adduka n'ayingira n'abayambi be babiri ab'okulusegere ekibira ekiriraanye amaka mwe yabadde. Na bano aba special force ne bamugoberera. Kakati mu kumugoberera eyo waggulu wabadde ennyonyi y'amagi eyabadde esuula ebikompola ku ttaka. Abalwanyi ba Elemencho ennyonyi eyo nayo ne bagisindikira ebikompola. Ekyakasaba badde bagigoba tebaafudde naye okukola kye bayita emergency landing, okakibwa okuka ku ttaka mu bufunze olutalo yo neesooka erukola ki eruvaamu. Naye ennyonyi ndajjukira okutegeeza nti ennyonyi zaabadde 6. Kakati mu kulwanagana kuno Osugwera n'abayambi be babiri baafunye ebisago eby'amaanyi. Era oluvannyuma ab'ebyokwerinda nga bamaze okuzingako ekifo kyonna baakutte Osugwera nga tannafa n'abayambi be, naye ng'embeera gye balimu mbi. Era ne banguwa basooke babadduse mu ddwaliro kuba badde baagala nnyo babatwale mu Amerika nga balamu. Ekyokugenda mu ddwaliro tebaatuuse nga balamu. Amawulire galaga nti Mbwengula mwe baafiiridde ye ne basajja be babiri. Kati ku lunaku lwe lumu era waliwo n'obulumbaganyo obulala obwakoleddwa. Ate buno bwakoleddwa mu kitundu kirala, naye era mu kitundu mu kibuga kirala wabula era mu ssaza erye Jalisco. Eno battiddeyo musajja wa Osugwera nga ye Hugo H wabula erinnya erikola ensimbi ye L2 yabadde avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kibinja kino ekya Jalisco. Akatundu kennyini mwe bamutidde bakayita Eli Gululu mu ssaza lye Jalisco. Ab'ebyokwerinda bagamba nti bamusanze ayina $1,000 za Amerika 960 n'ekitundu. Si bantu ba bulijjo, kumpi kakadde kalamba ng'atambula nako nga pocket change. Ate ne bamusanga n'ensimbi za Mexico ezibadde ziwera obukadde 7,20. Ab'ebyokwerinda baga nti ekigendererwa kyabwe tekwabadde kumutta wabula yagezezzaako okudduka nga ne bw'abakubamu ebyasi ne basajja be okukakkananga naye bamusi. So Elemencho teyagenze yekka, yagenze n'omusajja w'okulusegere yadde tebabadde mu kifo kimu. Naye mu bufunze muganzi woone yabadde azze okumukyalirako ye yavuddeko obuzibu. Kasita baamulondodde najja olwavuddeyo bano ne bategeera nti omukulu kati mu kifo ekyo waali era ebikwekweto ne bitandika. Kiki ekiddako mu kibinja kya Elemencho ekya Jalisco? Kakati ekiddako kizibu naye kikulu kunoonya ani musika agenda okulembera ekibinja kino. Tukirabye ye attiddwa abadde avunaanyiza ku by'ensimbi kuba ebiseera ebisinga bwe weetegereza ebibinja bino naddala Mexico eyo abatwala ebyensimbi baba amaanyi. Kikirwa kitwala nti no misango gya Zambada mu Amerika bakimuteekako nti ye yali omutima gwa Sinaloa, nti Eli Chapo ye yali face to face. So kakati n'ow'ebyensimbi etuli naye yafudde. Kati wayina okubeerawo okulwanagana oba oyagala oba toyagala munda mu kunoonya ani agenda okusikira Elemencho. Okulwanagana okuzze kubeerawo kufiiramu n'abantu bayitirivu tuzze tukulamba bingi ebyenjawulo nti okulwana obulwanyi okufuna omusika omu okukkiriza kuba enwana yaabwe eriweri nti balwana okutuuka ku ddaala ly'okwemala eggayaŋŋano
kibanga bolete enkoko empanga awaka nesanga ogenda lazima la kulwana emu nekkiriza ani asinga munne kirabika ye psychology wa abantu bano ne mu ntale ezaabwe abantu ba bulijjo bafiiramu nga bwe twala bakalidinaali bwe yafiira ku kisaawe ky'ennyonyi byali tebimukwatako tebamuyinaako obuzibu bwonna naye yafundikira afiiridde mu lutalo kati nembini ebyabadde okusande bantu baafudde naye nga bo tebibakwatako kibadde kikwekweto wakati wa Jalisco n'amagye g'eggwanga erya Mexico. So kati yadde president omukyala Claudia yasanyuse era ne yeewaana naye ate abantu ba bulijjo bongera kweraliikirira nti ate ekiyinza okuddako kiyinza okubeera ekizito ennyo era nga kitera okubeera ekizito. Kati okusoomozebwa okulala okuliwo nti bamemba ab'okulusegere mu famire eno eya Elmenju bangi bakwate kubanga kyandibadde kyamu muto wo oli Antonio eyatwalibwa mu America omwaka ogwedde singa abadde mulamu kyangu nnyo okumutunuuliranga nakyo success omusika buli omu gwayanguwa okukkiririzaamu naye kati omulala ojja ne weeteekawo ng'abatakumatira bayitirivu bala basigwa omutuufu aze mu kifo ekyo. Kati ab'okulusegera ab'okumpi bangi bakwata ate bali makomera mu America. Kati walina okubeerawo okulwanagana era agamu ku mannya agasongeddwamu olunwe bwetunuulira empapula n'emikutu gy'amawulire mu ggwanga erya Mexico be bano okuyinza okuvaamu omukulembeze. Kati bya mirundi ebiri osobola okufunamu omukulembeze omu abalago bakkiriza naye oyinza n'okufunamu ebiwayi era nga bwe tulabye ebibiina ebirala ne Sinaloa kati erimu ebiwayi bukya Elchapo Guzman agenda ebirala ebibiina bisaanirawo naddala ne babivaamu buli omu n'agenda atandikawo ekirala. Naye kati abamu ku abo batunuuliddwa mulimu Odious Flores Silva ng'erinnya erikola ensimbi ye El Jardinero. Ono yavunaanyizibwa ku kkubo ly'enjaga eriyita mu kitundu ekye Nayarit ne Zacatecas kubanga mu bibinja byabwe beegabira amakubo nti gwovunaanyizibwa ku kitundu ekyo. Kugamba bwe baba bukulembeze bwa gavumenti bano balinga bagavana kati oyo w'amaanyi mu kitundu ekyo. Omulala atunuuliddwa ye Gonzalo Mendoza Gaitan ng'erikola ensimbi ye El Sapo yavunaanyizibwa ku njaga eyita mu kitundu ekye Puerto Villata. Kitundu ekyo tukyogeddeko kyakoseddwa nnyo mu bulumbaganyi buno era kyettanirwa nnyo abalambuzi kati kitundu kya nkizo nnyo mu bizinesi y'ekibinja kino ekya Jalisco. Omulala asongeddwamu olunwe ye Juan Carlos Valencia Gonzalez. Ono mujjana nnyina maama we bwe yali ajja mu bufumbe wa Elmenju yajja naye kati naye akulidde mu kibinja kino ekya taata woono kati naye bamutunulire naye jjukira si mwana mu bibinja biri ebirala kyangu nnyo okukkiriza omwana naye ono mujjana nnyina abali bayinza oga nti nsigwe mutuufu kusikira oli. Omulala atunuuliddwa ye Ricardo Ruiz Velasco yavunaanyizibwa ku bikwekweto ne bamukwata mundu mu kibinja kino kati ebyabaddewo ku Sande n'ennaku ezaddiridde abiiramu omukono gw'amaanyi kati be bamu ku abo batunuuliddwa. Kati omuntu yenna zaagoberera abantu bano engeri gye bakolamu emirimu gyabwe okukkaanya kutera okubakaluubirira era lwaki ebiseera bingi okujaganya kuba kutono ng'omukulembeze avuddewo kuba ate oluusi ebizibu ebivaamu bibeera bingi. Tukyali ku 88.8 kya Basafama Radio Buganda.